kibi nnyo kulikayo nnyo Robert Mutebi ne Eric Sebalamu emboozi eyo nga tugitadde ebbali tugenze Mbuya ewali abatuuze abagudde mu myera gy'amatooke gibaweereddwa abakulembeze era balwanye nga balaganga enjala bwe bali obubi era babadde baleese obuveera ate babivuddeko emmere ne batandika okugiteeka mu mabaafu gubadde guli gutyo ate n'abasipesho ne basitula enkundi nga bagamba nabo baagala mmere enjala ebatta. Abatuuze b'Embuya mu ggombolola y'e Nakawa babuze kata bibabugume nga balwanira mmere y'amatooke ebaweereddwa abakulembeze baabwe. Bano balagidde ddala nti enjala ebadde bali bubi bwe balemesezza abakulembeze okubagabira emmere gye babaleetedde ne bagigwamu ekiyiifuyiifu ate abalala bangi nnyo bo nga bakulembeze ne basoberwa ekizzeeko abatuuze kwesindika ng'atalina maanyi aviiriddemu awo. Abakulembeze okubadde kansala omukyalo w'ekitundu kino Kauthara Rabaga ne kansala munne Ali Mubiri ko n'abalala be bawaddeyo emmere eno eri abatuuze. Abatuuze abamu baganye okubateera mu buveera ne baleeta amabaafu nga bagamba nti ebbaafu nneneko kaveera. Abakulembeze abawaddeyo boogeddeko eri abatuuze. Abamu ku batuuze abasobodde okufuna ku matooke bagamba nti amaanyi gabadde gabawedde nga tebalina ssuubi lya kufuna ku kyakulya kyokka bo abatafunye bakukkulumidde bannaabwe abayise mu mmere ne bagyegabanya. Bantu abasinga ne bayinanga bakyala batunda nnyanja mu kisenyi bayina obudaala bwabwe mu kikuuba bwe bwamenya okusinziira abantu mubalabye embeera gye balimu tibali bubi musuubiza abantu bawa sente tezijja abantu basigalanga we bali kati situmanyi bagenda kukola batya okusinziira kweyo embeera gy'oli kulaba nga gwe munnamawulire kikyolabye akasente mukakumye tekajja teri sente yazineeki baliwo balaba okulwanira emmere eyo be bali obulungi nsuubira okusinga abakyala n'abaana be bali kulwanira emmere olabyeko omusajja lwaki abakazi n'abaana be balwanira emmere. I've gone back with an empty kavera when there is nothing and I have children now. What are they going to eat now? What is your call to the government? They should help us and give us more food. Now how are we going to survive? You are not working. We are not working. We are at home. Now you have brought few food.